kuba omwami oyo li Simon beba yavuga musumba ne bagenda ne Vuki ne bagenda okukyala mba Suzani obyonkukutu emasooli oyo omwami Richard omusirikale kati nono nzo mutegera nti wa SFC nali semumanyi Richard nali manyi nti be bantu abakola ki kubanga Simon Wachi yafunanga abavubuka abo ku kyaki n'abalaga security bayinza otambula nga abantu ba bulijjo kale nti ku kyaki kuuma bwoti ngera ku musumba kuliko abamutambulirako naye nga siba security badala naye nga kale baweerwa mbusikirwa awo kati nga nange ndowooza bwe baki bwe bali kati netandika okumulabanga nnyo mu ofisi ya musumba babeera bonna kati bwe nalaba ono Simon ne Mundu ne Pisto ne mmanya ono ye munde kuba batambulanga kati olunaku lumu twali ewaka mu nnyumba ya Kalalaaki gye twali tupangisa mukulu Richard omugenzi bambe mukama muumuze mirembe nali siriiwe ewaka enkwakolo yali etonnya yagira na mu canvas najja bwajja namusanga asiibula ng'alina bbaaga ku mugongo ng'alina n'engato za canvas n'agenda Susan n'akwate ne muzeeyi yaliwo yali weekend n'agenda kubanga muzeeyi bw'ataabeeranga waka kumusisinkaniranga waka ng'amusisinkanira wa ku mulimu Susan n'aŋŋamba nti omulabye Richard Vuki namugamba yeesonyiwa ebibaala n'agaana nti Vuki babadde bamunoonyerezaako ng'era bamutambulirako nga bataapinga n'essimu ze ng'ayogera ne ex wa Susan ate nga ex wa Susan looya wa Sserwadda era akyali wa Sserwadda nti Sserwadda asobola okuyisiza mu ex omwo n'agamba Vuki akole muzeeyi ekikyamu Vuki lwaki tamwesonyiwa ex oyo namulabako erinnya lyo ndyerabiddemu oba musajja mukiga oba muki naye mwerabiddemu naye kubanga bwe twatandika boutique eri ekyebando gye bayitanga Suzaabu Susan yamukubira najjanga n'amuwagiranga n'engoye namuga leero ndeese buno kati Vuki nga omusajja yali aleese message Vuki z'abayogera n'omusajja oyo ziraga muzeeyi